Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe era likulumizibwe nnyo, ate n'olwaleero abukeesezza nga tuli balamu. Mukama waffe aweebwe ekitiibwa olw'ekigambo ekyo ekikulu okuba nga tuli balamu era nga tukyasobola okugobera byonna ebigenda mu maaso. Omwagalwa atulaba neeyongera kulamusaako ate n'okukubuuzaako mu ngeri enjawulo. Twebaza Katonda olw'okubeerawo okwo ng'olaba ebigenda mu maaso ku TV yaffe eno eŋŋanzi 3 ABN. Nsaba Mukama waffe aweebwe ekitiibwa era agulumizibwe olw'ekyo. Era nkusaba weeyongere nga bulijjo okugibeerako ate era n'okutegeeza abalala bonna abatannaba kugitega okusobola okugitega basobole okuba nga tebafiirwa programs ennungi ezigenda mu maaso ku TV yaffe eno eŋŋanzi. Twebaza Katonda abukeeseza nga tuli balamu. Atuwadde omukisa omulala okubeera nga tugukozesa okubeera nga tuli balamu. Omukisa Mukama gwatuwadde gwa mirundi ebiri. Okusookera ddala Katonda atuleseewo okubeera abalamu okuba nga tusobola okuteekateeka oba okuwaayo obulamu bwaffe gy'ali, abuteeketeeke olw'obulamu obutaggwaawo. Si ekyo kyokka nno, naye n'okutusobozesa okutegeeza ku bannaffe abatannategeera amawulire malungi ag'obulokozi bwa Yesu Kristo okuba nga tukikola, nabo baleme okuzikirira mu bibi byabwe, naye badde gy'ali Yesu Kristo asobole okubazzaawo bujja era n'okubateekateeka olw'obulamu obutaggwaawo. Omwagalwa atulaba era atuwuliriza, nze Kwizera Lowell, era Mukama atuwadde omukisa omulala okukomawo ate okweyongera okuyiga. Sinziira nno yiri eri Seventh Day Adventist Church Gayaza, era Mukama nga bw'atuwadde omukisa guno katugukozese tugende mu maaso ate n'obuweereza olwaleero. Kambasabe bannange tuweeyo okusaba nga tugenda okutandika ate obubaka bwaffe Mukama bw'ateekeddeteekedde olwaleero. Katusabe Katonda waffe omukulu ow'ekitiibwa ow'omuggulu, tweyanzizza nnyo olw'omukisa guno okubeera abalamu. Tweyanzizza nnyo olw'omukisa guno Mukama gw'otuwadde okubanga tusobola okuwulira ebigambo bino. Erinnya lyebazibwe era likulumizibwe nnyo. Gwe nno abukeesezza, twagala okuteeka obulamu bwaffe mu mikono gyo ate otukulembere ne mu lunaku luno ate olupya lw'otuwadde. Ogootaanye amaanyi gonna ag'omulabe Sitaani gaseeri obulamu bwaffe. Abo bonna abalina okusoomozebwa okwa buli ngeri kwe bayitamu Mukama, twagala okubasabira. Mukama basaasire, bawulire enjawulo mu bulamu bwabwe, bawulire okusumululwa, bawulire emirembe mu mbeera zonna. Taata waffe omukulu ow'omuggulu, nga tugenda okweyongera okuyiga nate olwaleero, tusaba era obeere wamu naffe otuyigirize, ogootaanye amaanyi gonna ag'omulabe Sitaani ku nkomerero ya byonna gw'oba ogulumizibwa ate naffe tuweebwa omukisa. Bwetyo ne bwe tusabye nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo mulokozi waffe, amiina amiina. Bassebo ne bannyabo abawuliriza era abatulaba, twebaza Katonda ate olw'ekyokuyiga ate kyatuwadde olwaleero. Ekyokuyiga kyaffe nno olwaleero kigamba bwe kiti, kigamba nti omugaati. Kibuuzo, omugaati. Kibuuzo kibuuza nti omugaati. Ekyawandiikibwa kiggulawo obubaka bwaffe obw'okuyiga kwaffe okw'olwaleero kiri mu Isaaya essula 55 n'olunyiriri olw'okubiri nga wagamba bwe wati, lwaki okuwaayo ebigula olw'ebyo ebitali byakulya? Lwaki okuteganira ebyo ebitakkutibwa? Kanduddemu olunyiriri, lwaki okuwaayo ebigula olw'ebyo ebitali byakulya? Lwaki okuteganira ebyo ebitakkutibwa?
waliwo ebitabo ebirungi nkumu ebiyamba mu kusoma ng'ogenda okusaba. Bayibuli, ebitabo ebirala birimu obubaka obulungamya, ebitabo by'okusaba n'ebiwandiiko ebibeera ku bukaada. Mu Isaaya 55 Katonda alangirira ng'ayita n'ekisa okuyita mu nnabbi ow'enjiri nti, mukale buli muntu alumiddwa ennyota mujje eri amazzi, n'oyo atalina bigula mujje mugule mulye. Weewaawo mujje mugule omwenge n'amata awatali bigula awatali muwendo. Amiina. Isaaya 55 olunya olusooka. Kyategeeza kitegerekeka bulungi. Oyo ajja eri Katonda asobola okuweebwa ekisa buwa era lwakusaasira. Amiina. Awo Isaaya kyava abuuza ekibuuzo ekisoomooza nti lwaki okuwaayo ebigula olw'ebyo ebitali byakulya? Lwaki okuteganira ebyo ebitakkutibwa? Olunyiri olwokubiri. Ekyamazima wadde nga Isaaya ayogera ekisukka ku by'ensimbi by'omuntu, era ayogera n'eri ekyo kye tuyitamu nga tukozesa obugagga obwatuteresebwa Katonda. Wano okusoma kaada yo ey'ebyensimbi byegamba oba okwetegereza alisiiti z'ebyo by'oguze wekikolera obulungi. Ensimbi zaffe tuzimalira ku mugaati oba tuli mu kuziyuzaayuzaamu obulere mu butalowooza okusinga okuzisiga mu ekyo ekirimu omugaso ogw'olubeerera. Okubuulira kwa Katonda kuli nti, wetegereze, okubuulira kwa Katonda kuli nti, mumpulire ddala nze, mulye ebirungi, obulamu bwammwe busanyukire amasavu. Olunyiriri olwokubiri. Waliwo ekyengera ekirina okuzuulibwa. Okwewummuzaamu kusobola okubaawo. Emmotoka zirina okugulibwa. Engoye zirina okwambalwa. N'emmere erina okuliibwa. Wabula okwewummuzaamu kwonna kulina kuba kwa buwanana kibuuzo. Wabula okwewummuzaamu kwonna kulina kuba kwa buwanana. Emmotoka zonna zirina kugulwa nga mpyatuku kibuuzo. Emisono egiriko ddala gyegyetaagisa? Agamba emisono egiriko ddala gyegyetaagisa? Wabula eri Abamerika abakolera ku nkola y'okwewola okwa credit card eziri mu buwumbi obwa $, mu kugulako n'obuteefuga mu kusasula amabanja okugenda kweyongera. Kyeraga lwatu nti abantu basaasaanya ensimbi ze batannafuna nga n'olunsi ku bintu bye bateetaaga. Enneeyisa emu eyinza okukufuukira mukamaawo omusibira mu bbwa. Bwe tubeera abeesimbu eri ebyetaago byaffeko ne bye twagala, tulyesanga ng'ensimbi zaffe zigenze wala era nga n'obuwanika bwaffe bw'ebyobugagga bya Katonda busembera okutuukana n'enteekateeka ze gye tuli. Amiina. Njaga twetegereze ekyokuyiga kyaffe ekyolwaleero. Bassebo ne bannyabo abatulaba, abantu leero basaasaanya ensimbi zaabwe nga bagula ebyobugagga
gamba amataka, emmotoka, okuzimba ebizimbe n'okuteekawo bizinesi ez'enjawulo. Ekitali kibi era ogutali musango n'akatono, kubanga tulina okukola tubeerewo, ate era Katonda yatutonda tukole ekyo. Olaba nga agamba nti ennaku 6 okolanga emirimu gyo gyonna, naye olunaku olw'omusanvu ye Ssabbiiti owummulanga. N'olwekyo Katonda atusuubira okuba nga tukola, tatusuubira kubeera balugoojamye, tatusuubira kubeera awo nga tulera ngalo n'akatono, naye ayagala tubeere bakozi. N'olwekyo newankubadde nga guli bwe gutyo, naye ekyakabi kye kino nti ebyo byonna newankubadde nga tubikola era nga birungi era nga bitugasa mu bulamu buno, naye byakaseera katono, byakaseera kakibannange katono. Kyokka ebikwatagana n'ebya Katonda weesanga ng'abantu bangi ng'abantu bangi tebabiteekako mulaka era tebabisaako mwoyo nga kitalo. Gamba kampa ekyokulabirako, ebirabo n'ebitundu bye10 osanga abantu nga basuulamu nfikira ku ezo ze bamaze okusaasaanyako. Katugambe singa omuntu agenze mu katale okubaako byeyeegulirayo, naye n'amala okubaako byagula, ne wabaawo obusente obusigala, enkeera singa agenda mu ssinzizo, obwo busente obusigadde bwakwata, buyinza na kuba binusunusu, bwakwata n'ateeka mu kibbo ng'addiza Mukama nga kitalo. Tuyize era tuzze tuyiga nti ffe nga abazadde, ffe ekyokulabirako ky'abaana baffe, kati omwana bwakulaba ng'osuulamu binusu mu kibbo ng'oddiza Katonda, naye ng'ate ku bintu ebirala okwata bukadde na bukadde n'okozesa, kiba kiwa ekifaananyi abaana baffe nti Katonda gwe tusinza mutono ekyenkanidde awo agwanidde okuweebwa obusente obutono obufaanana bwe butyo. N'olwekyo Katonda atusuubira okubeera abeesigwa, ng'atuwadde omukisa mu mirimu gyaffe gye tukola, mu bizinesi ze tukola, ne projects ze tutaddewo n'ebintu ebirala bingi, okubeera abeesigwa nga tumuddiza ekimu eky'ekkumi n'ebirabo. Omwagalwa andaba, wasembayo ddi okuwa Mukama ekimu eky'ekkumi awamu n'ebirabo, era ddala okakasa nti obadde owamu bwesigwa, oba naawe okwata ku nfikira n'omuwa. Katonda waffe bannange si mwavu, si musabiriza nti wakuba nti bwe tuba tetumuwadde tajja kubeerawo, naye okuddiza Katonda mukisa gw'amaanyi. Okuddiza Katonda tuba tukakasa nti yatuwa byonna, yatugabirira, olwo nno mukisa gw'amaanyi okusobola ku ebyo byatuwadde ne tumuddiza. Kifaananako n'omwana bw'okwata n'omuwa omugaati n'omala n'omugamba nti mwana wange mpaako ku mugaati ogwo. Omwana n'akwata omugaati n'azza omukono emabega, ekitegeeza nti n'agaana okukuwa ng'ate gwe waguguze gw'omuwadde. Naffe emirundi mingi bwe twagala okufaanana, emirundi mingi bwe twagala okufaanana Katonda ng'atuwadde emikisa, naye ate ne tutayagala kumuddiza ku ebyo emikisa gy'aba atuwadde. N'olwekyo tuleme okumalira ensimbi zaffe ku mugaati gwokka, kyategeeza tuleme okumalira ensimbi zaffe ku byaku nsi kuno byokka, byakulya buli, naye tulowooze n'okuweereza Katonda, tulowooze n'okukolera Katonda, tulowooze n'okuddiza Katonda ku ebyo byatukoledde, ennyumba ye ebeeremu emmere. Weewaawo kwe kugamba ebya Katonda bye bisembayo ebiseera ebisinga mu bantu nga kitalo.
naye Katonda yatugula n'omusaayi gw'omuwendo omungi ogw'omwana we Yesu Kristo, nga tetusasudde yadde ennusu, nga bw'agamba mu Yokaana essula 3 olunyiriri olw'16. Agamba nti kubanga Katonda bwe yagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa omu, buli yenna amukkiriza aleme okubula, naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Omwagalwa ampuliza era andaba, ndi wano okukutegeeza ndi Katonda yatugula n'omuwendo omunene gwa musaayi gwa Yesu Kristo, naye empaawo nnusu gye twatuwaddeyo. N'olwekyo bwe tukola obuweereza bwa Katonda, bwe tumuddiza ekimu eky'ekkumi n'ebirabo, era bwe tukola obuweereza bwonna obukwatagana n'okuweereza Katonda, mazima ddala Katonda asiima era asanyuka, kubanga tekigasa kwemalira mu kuweereza kukola byaffe ebivaamu omugaati, naye ebya Katonda ne tubisuula mu guluka. Ensimbi zaffe tetugwande kuzimalira ku mugaati, kulya buli mugaati n'akatono, naye okuweereza Mukama kye kisingira ddala obulungi. Saba Mukama atuyambe tusige ensimbi zaffe eyo eteri babbi, eteri nyenje, eteri kutalagga, nga Matayo 6:11-12 bw'agamba. Wano ku nsi tusige ensimbi mu bintu eby'enjawulo. Oluusi tuziteeka mu bbanka n'owulira nti baazibbye sente zo, baaziggyeko nga totegedde. Abalala tuziteeka mu mataka, naye ogenda okwejjukiriza nga mazima ddala wagula mpewo, nga kigambo kiruma. Ensimbi zaffe oluusi tuziteeka mu bintu ebyawano ku nsi. Oluusi otadde mu kidduka ng'ekyo mmotoka, nga mmotoka ya bbeeyi n'ogiguze sente empitirivu, naye eba tennaba nakumalako wiiki negwa ku kabenje yonna neesaanawo. Kale ebintu ebifaanana bwe bityo, bizinesi ze tukola, projects ze tukola, abantu labye obutale nga bukwata omuliro, abantu nga bataddemu ensimbi zaabwe, n'ezimu nga beewoze neewole, naye bambi ogenda okusanga nga bifuuse muyonga. N'olwekyo mwagalwa ampuliza era ndaba, nsaba tulowooze nnyo nti ebintu bya ku nsi kuno bya kaseera buseera, newankubadde tulina okufuna omugaati okubeerawo, naye tukulembeze Katonda n'ebya Katonda, olwo n'atuwa omukisa era n'ebyaffe ne byanya. Era bwe tuweereza Mukama mbakakasa tetusobola kwejjusa n'akatono, naye era nga tukola ekyo tetwerabira kuwaayo bassebo ne bannyabo bulamu bwaffe eri Yesu Kristo atuteeketeeke olw'obulamu obutaggwaawo. Bassebo ne bannyabo, omuntu ne bw'abeera successful, ne bw'afuna omukisa ogwenkana gutya mu nsi muno, naye n'amaliriza nga tawaddeeyo bulamu bwe eri Yesu Kristo, okwo kwe kufiirwa okukyasinza okubeera okunene eri obulamu bw'omuntu. Bino byonna ne bw'obeera successful, ne bw'obeera nga osomye diguli zonna n'ozimalayo, ne bw'obeera nga ofunye obugagga bwonna bw'osuubira n'obumalayo, ne bw'oba nga owasizza omukyalo omulungi asingayo, ne bw'oba nga ofumbiddwa omwami akyasinze obulungi era alina ensimbi n'ebiringa ebyo, naye bw'otowaayo bulamu bwo eri Yesu Kristo, mazima ddala biba bikusaze nnyo. Ate nga bwenze ŋŋamba, obulamu bwaffe okubuwaayo eri Yesu Kristo tukikola tukyali balamu, naye kavuna omukka gukuggwaamu, kavuna obulamu bukuggwaako, olwo nga ebyokuwaayo obulamu eri Kristo bikomya. N'olwekyo nsaba Mukama akuwa omukisa olw'okulaba puroguramu eno ate n'okugobera byonna ebigenda mu maaso, naye tuweeyo obulamu bwaffe eri Yesu Kristo, twenyigire mu kuweereza Katonda mu ngeri zonna ezisoboka. Tetuleme okukola egyaffe gyokka, naye ebya Katonda biziŋŋame.
Katonda alina obusobozi okusitula amayinja ne gakola emirimu, okulagira emiti ne gikola, naye atuwadde omukisa okukola obuvunaanyizibwa bw'atadde mu mikono gyaffe olwaleero. Saba Mukama akuwa omukisa ng'olowooza ku bigambo ebyo era n'okuteeka mu nkola, ekyo nno kye kijja okutusobosa okubeera abawanguzi. Weewaawo katuweeyo okusaba nga tumaliza. Taata waffe omukulu ow'omukulu, ogulumizibwe oweebwe ekitiibwa emirembe gyonna kubanga osaanidde. Gwe wekka agwanda okusinzibwa, gwe wekka agwanda okugulumizibwa, okusinzibwa ku nsi ne mu ggulu. Taata waffe ogulumizibwe ennyo oweebwe ekitiibwa. Taata waffe tusaba okutusaasira mu ebyo ebiyinza okuba nga tebiwesa linnya lyo kitiibwa. Otusaasire, otuzze bujja, otulongoose, otusaanyize obulamu obutaggwaawo. Tweyanziza Mukama olw'ebigambo by'otuyigiriza ebikwata ku mugaati, tuleme okufa abiina n'ebyensi eno byokka ebivaamu omugaati ogwo, ne twerabira ekigambo ekikulu eky'okukuweereza ate n'okuwayo obulamu bwaffe gy'oli. Saba Mukama otubeere, otuyigize obuvunaanyizibwa obwo bw'okuweereza, kubanga otuwadde omukisa ogwo. Wandibadde olagira bamalayika ne bakola byonna, naye otuwadde omukisa ffe aboonoonyi okulaba nga tuyinza okukuweereza, nga tusinzira mu kwagala kwatulaga okuyita mu Yesu Kristo. Tweyanza Mukama kubanga ate era n'olwaleero obukeeseza nga tuli balamu. Twagala okweteeka mu mikono gyo Mukama okuyita mu nnaku luno, otuwa omukisa era otuluŋŋamye. Taata waffe, beera wamu naffe mu buweereza bwonna bwe tugenda okukola olwaleero. Beera wamu naffe mu nteekateeka zaffe zonna, beera wamu naffe mu mirimu gyaffe, beera wamu naffe mu maka gaffe, beera wamu naffe mu baana baffe, beera wamu naffe mu byonna byeteekateeka okukola. Tulabe omukisa oguva gy'oli. Tweyanza Mukama olwa byonna, nate ng'otuwadde omukisa omulungi era ogufaana bwe gutyo. Tujjukize obuvunaanyizibwa bwaffe obw'okuddiza ekimu eky'ekkumi n'ebirabo, ate era n'okuba nga tukola obuvunaanyizibwa bwonna bw'otadde mu mikono gyaffe. Abalwadde, abafiiriddwa, na bonna abalina okukosebwa okwa buli ngeri, Mukama mbasabidde obasaasire. Yongera okubeera mu naffe, yongera okutuluŋŋamya, tuyigize ekigambo kyo, Omwoyo Omutukuvu abeere wamu naffe, ogotaanye amaanyi gonna ag'omulabe Sitaani. Bwetyo bwe tusabe nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina, amiina. Bassebo ne bannyabo, abalabe baffe abalungi, nga tweyanzeege okutuwa omukisa okuwulira ebigambo bino. Tusaba ebigambo bituwulidde olwaleero ka bitukole bulungi era bituteeketeeke okuyita mu nnaku lwaleero nga tuwulira emirembe egiva eri Mukama. Saba Mukama abeere wamu nammwe. Mbaagaliza olunaku olulungi, mbaagaliza emikisa gya Katonda, mbaagaliza okubeerawo kwa Katonda mu bulamu bwammwe na mu byonna bye mugenda okukola. Mubeere bawanguzi. Sigadde nga nze Kwizera Lowe, omuweerezaawo ate era omuweereza w'enjira Mukama waffe Yesu Kristo, era nga mpeereza ng'omukadde w'ekkanisa okusinziira mu Seventh Day Adventist Church e Gayaza. Mubeere bulungi, Mukama bankuumire. Amiina, amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda, olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.